nga bwe guli nti teri kuzikiza. Nope. School of Leadership wali e Kamwokya yazzeemu dda okukwajja, era ekyewuunyisa nti omu ku abo ababadde bakwatiddwa abamu ku bakulira akakiiko k'ebyokulonda bwe bati munnange olwavudde mu kkomera yatandikiddewo okubeera nga akakkalabya emirimu mu kusomesa abayizi. Ate munnange era mu ngeri y'emu wabaddewo katemba abantu gwe baaganye okubeera nga bakkiriza omuntu eyeekumyeko omuliro oba eyabadde agezaako okwekumako omuliro ku Paalamenti wali nga kamera zemulaba. Lwaki baaganye okubikkiriza? Nze naawe mu mboozi eno bwe ntugenda kuba nkunnyonnyola. Nabbanja bw'atyo yeyambalidde Ssenyonyi mu ngeri y'obusungu n'amutegeeza nti munnange lwaki obeera oyogerera gavumenti y'amafuukuuli naddala ng'ali mu Paalamenti. So nga ate Nicholas Opio lawyer naye ate n'ayambalira Nabbanja n'agamba ono buli lwajja mu Paalamenti abeera ali shaba ekisooka amala gaddamu ebibuuzo. Kwegamba nkugambye engeri gyaddamu ebibuuzo n'engeri gy'ayimirira yonna bannange mbukwegamba eragira ddala omuntu atalina buvunaanyizibwa Nabbanja. Kakati Ssenyonyi era bw'atyo ate era n'abwolekeza Sipiika Anita Among ku bantu 10 abaabuziddwawo. Ssenyonyi agamba nti bali ludda wa, balina okubeera nga babatuwa baleme kusirika busirisi. Among n'abakubyamuddamu. Among era ku nsonga y'emu ey'okubeera nti nno abodde oluvuganya bamufukidde akayinja mu ngatto naye yanyiize bunyiizi olw'ensonga z'etteeso eyo. Yabagambye nti muve ku nsonga z'etteeso temuziteekamu byabufuzi muziveeko. Among tayagala muntu ayogera ku tteeso, tayogera muntu ayogera ku tteeso. Subscribing on the notification bell wano ku Uganda at Large bulijjo. Era munnange kansooke nkulamuseeko oli otya gy'oli eyo gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo nange gye ndi mwemikwesesenga bulijjo, era ngezaako okubeera nga ntunula wano nawali nga maze okubeera nga nzijjako ekiyinja kikubeta yaffe bwetyo nga etunula wano nawali. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti already nope tebali ready ku backing off, tebali ready kukkiriza kutiisibwatiisibwa nti bagamba owange tetujja kale kubaako kye tukola emirimu kagiyimirire ng'abasajja bwe baagala, kubanga essomero eritengeddeko abakulembeze ab'enkya wali e Kamwokya twakitegeddeko nti babbyeyo ebitabo mu library yaalyo, ebitabo ebiri eyo mu 1205 n'omusobyo bye bitabo bye babbyeyo. Naye munnange essomero lino lyazzeemu dda okukakkalabya emirimu, era abayizi bwe twogerera gye bali mu kiraasi basoma, butya bwe bagenda okubeera nga baddukanyamu eggwanga lino singa libakka mu 5 so si kutuuka kiseera nga tewaliwe basomeseza bantu okuli kugenda obbambaza zikombati n'okubatwasa emmundu mugende mukole muti mugende mu Paalamenti mugire bwe muti. Kakati ene Kamwokya muganda wange abaana tebali ready, bagamba ffe tuli ku mulamwa twagala kumanya butya eggwanga bwe tugenda okubeera nga tuliddukanya. Kakati munnange amawulire gatulaga nti operations ku ssomero lino already ziri mu kugenda mu maaso, era nga oluvannyuma lw'abasirikale abajjaati n'aba poliisi okukosa ne security organs endala babadde bamaze okubeera nga basalako ekitebe kya Nobu essomero lino ery'e Kamwokya wamu n'ekitebe wali e Makerere Kavule. Naye kino munnange newankubadde babyeyo nga bingi nnyo ne babitwala, naye te amagezi mu mitwe tebakoze eki, tebagatutte nti abasomesa weebali. Era Secretary General wa Nobu Lubongoya bw'atyo yalangiridde ku mukutu gwe gwa X nti newankubadde okutiisibwatiisibwa kubaddewo, naye kiraasi ezizazzeemu dda ku lunaku olwa Mande, era abayizi muganda wange bazze nga tebaliimu yadde enkenyera yonna oba okutya kwonna, okulagawo okutya kwonna, bo bazze nga bagamba bali ku kituufu, tewaliiwo ensobi kye bakola. Kakati
era wano we yasinzidde okubeera ng'atendereza Alex Rovans Lwanyaga ono tubali tumwogerako nga abamu ku abo abaawambibwa juuzi wali erungala nga bava okuziika abakakiiko k'ebyokulonda aka NUP. Ono nno bw'atyo olwabadde okumuta yasibidde mu kiraasi ssaawa ntono nnyo nga baakamuta tolwabadde okumuta wali yayitidde mu kiraasi kusomesa bayizi example entuufu mayi kugamba bagamba amaaso g'omuganda gali mu ngalo naye kakati omusomesa wammwe mubadde mumanyi nti bamuwambye muba muli awo nga zze ti baakanta naye mulina okuba n'omutima omugumu nga guno tewali kuzikiza nti yes teacher kitegedde. Kakati munnange era yategeezezza nti bw'oba nga okwagala ensi yo kwakwambala nga oyagala ensi yo esingako buli kaseera oyagala ensi yo ebeere nga eri beta n'agamba teri kintu kiyinza kubeera nga kikulemesa. Lubongoya bw'atyo bwe yategeezezza oluvannyuma lw'okulaba Rovans Lwanyaga Alex nga yakava muto kya Kyemba bakava okumutulugunya akyaliko n'ebiwundu bw'atyo n'ayolekera okugenda ng'akimanyi bulungi nnyo essaawa zino zenina okuba nga ndi mu kolekityaringa timetable egamba nze n'ayolekera ekamooca nako okubeera nga asomesa. Kakati munnange nkugambye nti newankubadde nti raid gye bakoze ku ssomero lino ery'ekamooca erya NUP eritendeka abakulembeze ab'enkya nti bayonoonye ebintu bingi nnyo ne bawamba education materials nyingi nnyo omuli text box zo baazitutte bugambye ziri eyo mu 2005 ze baatutte naye essomero lyazzeemu dda okubeera nga likwajja. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubootuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Kati ate era mwe abava ebweru omaze okubuukinga ne Hillside View Apartments transport wali wa bwereere nti wasootonya ku kisaawe Entebbe oluli oba wabuukinze dda era emmotoka ebaawo ng'ekulinze okubeera ng'ekutwala ku Hillside View Apartments. Kakati munnange era mu katembe atali musasulire simanyi lwaki abantu baaganye okukkiriza akabadi k'omusajja ono eyabadde ayambadde engoye eza yero kubanga ensonga nnyingi nnyo omusajja ono yeekumyeko omuliro naye abantu baaganye okubeera nga bakkiriza akabadi kano. Ngezezaako nnyo okumanya mu ddwaliro gy'ali naye kireka ndowooza akabadi engeri gye kaaganye okubeera nga kakwatayo ndowooza y'ensonga lwaki tetumanyi nnyo bimukwatako gye bamututte kubeera nga bamujjanjaba. Kakati wabaddewo obunkeke bw'amaanyi ku entrance eya Parliament. Omusajja eyazze nga amannya ge ye Benjamin Agaba bw'atyo yeekumyeko omuliro era nga kino yakikoze mu kikolwa eky'okwekalakaasa. Kakati munnange shocking incident eno yakwatiddwa ku kamera era n'amawulire aga NTV gaabiraze bulungi nnyo naye engeri gye yayambaddemu kwegamba yeyandeetedde okubeera nga ngamba kiki kubanga n'ensonga ze yawadde nazo era still nazo nga ziraga oba oliawo ekintu ekirimu ebyobufuzi era nga yensonga lwaki wabaddewo abantu abamu bagambye nti lwaki yeekumako omuliro
oludde kamera weeziri ziraba ate nga n'abagenda okumuutaasa nabo weebali mangu awo. Lwaki? Yeekumireko omuliro eri aleke awo akabaluwa agambe nti neekumyeko omuliro olw'ensonga eno n'eno, naye nti buno bwalabisenga obubadi nti just omuliro guba gwakagira bwe guti nga abazikizazikiza abo baguzikiza. Kakati agamba nti ono bamabandoninga kwegamba bamulekulira, era bamulekulira bebe ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement NRM. Mbu newankubadde nti abadde nga akuba omulanga okubeera nga ayambibwako afuna obuyambi, agambibwa nti ebintu byabwe property mbu byayonoonebwa abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati awo we wali ekinyusi nti abadde nga akuba omulanga mu kibiina kye kya NRM ayambibweko oluvannyuma lw'ebintu bye okwonoonebwa ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Nope. Era mbu kitaawe ne bamuleka nga talinaako weyeebaka, asuula bweru ndowooza, ennyumba ndoza baagyonoona okusinziira ku ye, era ng'agamba nti kino kyabatuusibwako olw'okuba nti baali bawagira NRM olwa political affiliation yaabwe, baali bawagira NRM. Kakati mbu aba Nuupu, naye tukimanyi bulungi nnyo nti Nuupu buli lunaku Bobi Wine asiiba akyogera nti temukola fujjo, temukola bwe muti kubanga mugenda kuba musiiga ekifaananyi ekibi. Buli omukola efujjo ate abantu nze banjogerera bubi, mukimanyi bulungi nnyo. Era tetunalabayo ba Nuupu ne mu kiseera kiri ekyatojja kulayira, mujjukira bulungi nnyo. Tewaliwo muntu yakola fujjo okuleka abo be baapulantinga mbusima abadde bakasuka bi petrol bombs. Mujjukira bunyire mu kiseera ekyo kye baateekawo nga bagamba nti abantu babadde beekalakaasa. Kwekalakaasa okwo kwali okupulaninga mu Kampala obusajja busooke bujje mu biseera bya Eddie Tumwine ku biragiro ebya commander from above, bakuba abantu amasasi mu zaakeedi nga bamaze okubeera nga bakola akabadde ak'okukwata Bobi Wine eruuka. Jjukira Bobi Wine mu kiseera ekyo yagamba be non-violent, era abantu baawulira eddoboozi lye. Kati okwekalakaasa kwe baateekawo nga bakimanyi nti abantu bagenda kuba bakubuukira aba opposition, kati baakuteekawo ne bafuna abakuma ebipiira, ne bafuna ababodaboda abakola ebintu ebitategeereka, obumotoka obusomba ebipiira, abo bonna tetwalaba bwe babakwata. Naye nti abantu abali mu zaakeedi n'abali eri ku mabagiro abalinga abalowooza nti balaba bo tebagenda kubeera nga babakosa, bo babakuba amasasi, era emirambo gyonna ne bagirondangawo ne bagitwala. Bye byaliwo mu kiseera ekyo bwe bawerabidde. Muganda wange ggwe ampuliriza, bye byaliwo mu kiseera ekyo. Naye waliwo omukyalo omu oba yali kansala wa Kawempe eyo muna NRM, essasi ebyembi lyakomba mutabani we, era nga bwe kiri nti munnange bannaalumanya ne basaalumanya kubakana nga afiiriddwa omwana muto, kyali kyana kitoba kya myaka 11 oba gyali 13. Nga kino ekyana kito kyajja ekyagenda kirabe omusajja n'akyolekeza amasasi. Obusajja buli bwali bubi nnyo, obusajja bweri bumumanyi obuli mu kukekeza emmundu ekongo. Kakati munnange kasajja kaamukuba essasi kuba ebifaananyi twabiraba, obusajja nga bweso ntabulina bulaba enfaanana mu bulaba. Kakati munnange nti ebintu bwe bityo byaliwo okunti abantu aba Nuupu n'abo waliwo Museveni be yagamba nti abakazi be baatiisatiisa nga bambadde essaati za NRM ne bazijjamu ku streets e Kampala awo, naye era abantu baabakubanga bukubi lube naye tebaabakwatako. Tulabye wano nga abasirikale bali mu tuwa Bugenza badde akola, abasirikale nga abantu babayitidifying naye nga tebabakoonako. Ne tulaba omusajja gwe baakwata juzi ku kirebe kya Nuupu gwe bagamba nti yali wa CMI ng'alina ne ID y'amagye, naye tebaamukwatako, baayita poliisi n'emutwala. Kale kwegamba tewaliiwo kikolwa ba Nuupu kye bayinza kukola nti bagende batimbule ennyumba y'omuntu, so nga ate mu kiseera ekyo nga tumaze akalulu. Tukimanyi bulungi nnyo nti okwekalakaasa okwo kwaleeterwa abaana baffe, abaana b'abantu bangi nnyo okubeera nga babuzibwawo ate nga baaweebwayo bannakibiina kya NRM bennyini, kubanga bannakibiina kya NRM baakonfaaminga ne bagamba nti in fact baagenda ku TV okwogera ku radio stations, ku talk shows,
baga nti abantu baffe babadde batwa information era abavubuka abo bonna tuzze tubayoola tubatwala kitegeeza nti oli yabeeranga awo olwokuba wagira NRM n'awaayo nti omutabani wa gundi ne bamuyoola ne bamutwala tewaliwa opposition yakoze ekintu kifaanaganako bwe kityo naddala ekyokukuba owa NRM tebaba mwambulu baba mukole batya no tekibangawo kakati omwami ono ng'amaze okwogera bino y'ensonga ki abantu babadde babikubamu ebituli nga bagamba nti ebyo birabika byammwe era obwo bubadi bwammwe lwaki weekumako omuliro nga aliwo n'abagenda oguzikiza lwaki nga ne kamera zikutunuulidde lwaki kakati era ye agamba nti oluvannyuma lw'okumala ebbanga omuvubuka omwami ono Benjamin agamba nti oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga apulidinga agenda ku NRM offices nga asaba obuyambi naye mbu nga teri amuyamba bw'atyo n'abeera nga atuuze kwega n'atuuka ku mbeera ey'okukola ekikolwa ekyo ekiri desperate era najja ne yeeyokya omuliro ku palamenti kakati ekyomukisa omulungi nti poliisi yazze ku ssiini era ne basobola okubeera nga omuliro baguzikiza ne bamuddusa mu ddwaliro Bunnambiro okusobola okufuna obujjanjabi era essaawa eno njagala okubuulira nti ngezezaako okumanya condition gy'alimu naye tetunaba kubeera nga tufuna amawulire ddala omwami ono ali ku ki nti mu breaking news nti osobola okukiraba bw'oti omwami yabasajja abadde yeeyokya nti singa abadde yeeyokya for a good cause ey'okununula eggwanga abantu baali badde bapikinga interest naye yazze yeenaanisa eyero bw'atyo amaze okwekapika ebintu munda ebirala bitamusobola kubeera nga ajja n'alaga nti yeekumako akaliro awo katonotono ne bagira ne bakazikizazikiza mangu nnyo naye neebyembi oba okyekumako omuliro omuyaye n'ava eri naye okwongerako akaliro akalala ogenda okyomera ddala kati awo w'otubuulirira amazima nti bannange kabaddi olaba wano eyayokya omuddusi waffe w'emisinde Kenya wali yajja amwongereko mbwa ayongere amwokye amwongereko amafuta kumbe ate omuliro gwayingira bwigizi mu kadomola petrol ne kabwatuka kati oba okyagira awo kumbe waliwo asemberedde n'ekintu ekikwata omuliro awo kakati munnange tetunaba kubeera nga tutegeera exactly naye ffe tukimanye bulungi nnyo nti obwo buzannyo tekisoboka kuba bwe kityo era tebabikola bwe batyo bwe biba nga byalaali tebabikola bwe batyo abatimo property consultants gye bali nnyo gwe ayagala ettaka ayagala okuzimba ennyumba ayagala okugoba ku nsonga z'ekyapa abapunta we bali ab'omulembe ate balina n'ezigureda ezisobola okubeera nga ziguredinga ettaka olwo ate bw'oba oyagala okukolera ku nsonga nga okuteeka amazzi mu nnyumba ebyo byonna babikola n'ebintu ebirala bingi nnyo gwe bakubireko aba Timo Property Consultants Limited gye bali nnyo enamba zaabwe bwe ziri awo kati munnange era still mu palamenti Nabbanja yanyiize n'ayambalira Ssenyonyi Prime Minister Nabbanja ono yabadde munyiivu nnyo era bw'ati nga yagamba nti ddala kya buntu oba kiri mu order leader of opposition nga buli lwajja buli kaseera abeera ayinona linnya lya gavumenti Nabbanja nga yeebuuza ekyebuuzibwa nti yo gavumenti ebeera ekola bisanyusa abantu kuba Nabbanja mujjukire era erugazi biseera biri yali leader of opposition gundi Mathias Mpuuga ono w'ebitaano jjukira nti nga ekiseera kinaatera okuggwako yagezaako okwagala okubeera nti bamuza ku bwa leader of opposition kati n'agezaako okulaga nti akola kati yatandika okukyalira amalwaliro okukyala mu malwaliro n'agenda mu lyerugazi bw'atuuka yo abasawo ne bamubuulira biki ebintu ebitatuukiridde mu ddwaliro eryo Nabbanja bwe yakitegeera n'agendayo n'abagugumbula kakati olwo yazze wano mukole mutya abagenda bayamba agenda kukola atya bwe bityo ng'agamba nti leader of opposition ogenda mu ddwaliro oba mu malwaliro
bukitanishinga ekifaananyi kya gavumenti ne weebuuza lwaki gavumenti ekifaananyi kiba kyonooneka ate ng'ebiriyo birungi. Basanze abasawo balina buli kimu era n'abasawo bagamba eddagala tulirina era tulina buli kimu, gavumenti etuyambako bweti ne bweti. Ate awo kiba kibi ki? Kubanga abantu balina okubeera nga bakimanya, kubanga eddwaliro lijjanjaba abantu, terijjanjaba bakungu. Abakungu babajjanjabira bweru. Naye kwegamba Nabbanja mulungi nnyo mu nsonga ezo, kakati bw'atyo mu lutwala lwa Palamenti olwabaddewo ennaku z'omwezi nga 26 Nabbanja yayolekeza leader of opposition Joel Ssenyonyi obusungu, era nga kino kyavudde ku concerns eza rule of law, ebikolwa bya gavumenti wamu ne political accountability wano mu Uganda. Ssenyonyi ensonga ziyabadde ayisaawo. Kakati gavumenti engeri gyekwasaganyamu emirimu gyayo naddala bwe kijja ku rule of law, enfuga ey'amateeka. Ssenyonyi yabadde ayogera ku kikwekweto oba raid eyakoleddwa ku kitebe kya NUP ekya wali Makerere Kavule, nga abantu bonna balaba era nga yeebuuza nti waliwo legal procedures in such operations, nti okugoberera amateeka nga bakola ebikwekweto ebyo bo tekibakwatako. Kakati bw'atyo Ssenyonyi n'akuba omulanga eri sipiika wamu ne gavumenti okubeera nga batunuulira ensonga eno, kwegamba nti amateeka gabeere nga gasoosoowazibwa era buli kintu kyonna ekikolebwa bakakase nga kitambulira mu mateeka, naddala singa babeera bakola ebikwekweto ng'ebyo ebyokwaza ebintu by'abantu, private property. Kakati mu point ye bw'atyo yategeezezza nti ekitebe kya NUP kyalumbiddwa, nti aba security mu groups ez'enjawulo, era okusinziira ku leader of opposition agamba nti aba security bakozeseza ekifuba okubeera nga bayingira ekifo kino. Bagobyewo ba party officials bonna bwe batyo ne bamenya enzigi bamenye ne bawamba laptop si sente okukosa n'ebintu ebirala eby'omugaso nga bwe nabanyonyoddeko mu mboozi zaffe wa mu mboozi yaffe eyise. Kati Ssenyonyi bw'atyo n'ategeeza nti kituufu gavumenti erina olukusa okubeera nga ekola ebikwekweto, naye byonna byekola birina okuba nga biri mu mateeka, so si kumala gakola, birina okuba nga byonna bitambulira mu mateeka, tewali kukola bintu mu ngeri ya gatibengale. Balina okubeera nga bagoberera protocol. Kati olwo Ssenyonyi mu kunnyonnyola ng'agamba nti balina right okukola search, nti n'okusaakinga woofiisi ye katugeze nga ye leader of opposition, gavumenti esobola okujja n'enoonya kyeyagala, naye nti walina okubaawo clear legal requirements. Ebyo byonna tebyatunuuliddwamu mu incidence eno, tebyatunuuliddwamu. Kati bw'atyo n'agamba nti security personnel balina okuba nga batuuka mu kifo kyonna. Kati bali batuuka ku kitebe kya NUP nga balina warrant, search warrant, era ne bakkiriza ba representatives okuva ku kitebe kya NUP okubeera nga babeerawo nga bakola search, nti balina ebisumuluzo ku buli luggi olwa ofiisi awo ku kitebe, naye enzigi lwaki ate bamenye. Kale bw'atyo nga agamba nti balina okubaawo okufollowinga basic legal procedures okusobola okuziyiza okwonoona ebintu n'obubbi, kubanga
abasajja bali beezibika ka laptop akalaba naye n'akateeka n'alaba akagundi oba ssente ng'ezo okutuwa n'asobolako 5 gimmala olunaku abakoze eki aluyiseemu olunaku abaluyiseemu muganda gwange 5 bano abatondoka enjala ne baggwanga enjala ebaluma weewunya abakuuma Janet Museveni batuuka okutondoka ne baggwa enjala ng'ebaluma ali omukwano gwange omu ayina omusajja omu gw'amanyi SFC okubeera gawaanyi mpaayo kutonye okunjala ngindi bubi wallahi kino kye njogera sirimba oli yanyumiza neŋŋamba bano abakuma ku State House awo enakaseera awo n'atuuka okugamba nti nenjala ebeemuluma babateekawo ne batabawa mmere kyokka talina kuvaawo alina kubeera awo kati gwe bwoba bwesaaliisaawo kyava kuba essasi ndowooza bategeeze bannaffe gye tuli tukola babawe ku mmere teebereza abakulu bali eri bali mu kulya bittafuttafu naye abasirikale wali enjala ebaluma kakati munnange leader of opposition bw'atyo nga ategeeza nti gavumenti yo emaze okulaga nti ekolera wabweru w'amateeka era neeba nga etandika okwonoona ebintu n'ekozinga laws abatali accountability kakati bw'atyo n'akuba omulanga nti ba authorities ab'ebyobulinzi balina okubeera nga bagoberera proper protocol era balina okuba ne search warrant mu situations ezifaanaganako ng'ezo naye kye baakoze ate kyabadde kirala nnyo ku ekyo kyabadde kibasuubirwamu kakati Prime Minister Robinah Nabbanja ye ebyo byonna nga amaze okubeera nga abiwulira nga tabirabamu kazibu konna wabula ye kye yategeezezza yagambye nti leader of opposition byayogerako tebiriimu makulu n'agamba nti gavumenti ebiseera byonna yo ebadde ekolera mu best interest of Ugandans mbu yo byebikola byebyo ebigasa bannayuganda ebisinga okugasa bannayuganda omanyi kati wano we wali akakodyo nti kati awo beekweka mu bantu naye wekijja ku nsonga endala zonna awo ate abantu baba tebakola ki tebabaliiko ne kati wano abantu mbubo baagala ki abantu ekibagasa kwe gemaje ogenda okusalako ekitebe kya noopu mbu kyekigasa abantu ebintu ebirala bingi nnyo ebiriwo twakuwa n'okubeera nga tubyogerako naye kati ye Nabbanja agamba nti buli kimu kye bakola kiri mu best interest of Ugandans kakati era nga agamba nti Parliament ebiseera ebisinga obungi yeesanga nga efuna okwemulugunya okutategeerekeka ye kwalowooza nti kugendereddwamu kwonoona kifaananyi kya gavumenti era yagambye nti this government has protected Ugandans and that's why everyone including investors is proud. Nabbanja nti gavumenti yo omulama gw'ekuuma bannayuganda kukuuma bannayuganda kati yava kukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe kubanga kati ku byombi kubanga gavumenti katugeze ino okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe gavumenti bannayuganda ebiweredde okubatta era neebatta neebasiba neekola buli kikolobero kyonna gye bali n'ebintu byabwe ne babiwamba ne babitwala ne babibba kakati olwo twogera ku ba investors awo nyinza okukkiriza nti ba investors bo bayinza okuba bali proud kubanga bagisobola obbawa ettaka ne bagobako abantu mu kitogo mu makkati osangamu ekkolero nga mweriri kenda hano mu Lubigi mu makkati mu kitogo mulimu ekkolero teebereza naye teryalikwatako nti ne petrol stations eziriwo Starbucks ani nazo era teberakola ki teryazigobawo nti eyo mugimenyewo bajja kugamba nti ate simanye kale ba investors oba oli awo kubanga ekisooka ba investors nabo engeri gye bajja mu Uganda tesinambulukufu tuyinza okwesanga nga the best investors era beebo bennyini be baleeta ba investors okulima wano katugeze cannabis eri enjaga gye bakolamu eddagala be baba bafuna okuva ewabweru okujja wano e Kampala ne babawa ettaka eddene nnyo balimeko enjaga eyo naye nga bakolera bo bali mu kifaananyi ky'oyo investor ekitaalibadde kibi naye kitegeeza nti era wabeerawo emivuyo awo
wabeerayo mu byo kuba bannayuganda bangi nnyo abasobola okukola ekintu ng'ekyo osobola okugamba nti gundi kale ettaka lyeri gwagenda okukwasaganya ensonga eyo ne mugirima era ne mugitwala wabwe ne mugitunda nga munnayuganda yalina contract eyo naye baleeta babeeri kati bano bacwangiru abajja wano okubeera nti nno bacyayina be balina amakolero era still ebintu babikola bwe batyo osanga omucyayina ng'eri ewaabwe atunda buti buno obukuma omuliro naye wano nga mugagga nnyo yalina ekkolero naye nga ali andas oba alina omuntu gwakola ki emabega we waliwo omunene aliwo kitegeeza nti gavumenti bwe beewa oba subsidies zaayo mu misolo n'ebirala okusonyiwa emisolo nti oba ne bainvestors ne baga nti akolera ebbanga bwe riti bamuwe ka benefits ezo bazifuna naye nga bannayuganda ku bwereere zirina okubeereza aba investors bagamba ne weesanga nga ekyo nakyo Uganda eyinza okuba nga ekifunamu kitono oba obutakifunamu kubanga wabawo imbalance kitegeeza nti ate baba out competing bannayuganda bannaffe basala oku out competing ate ba investors baleko investors ne baba out competing bajja mu market so nga ate bye baleeterako bali n'abannayuganda wano babisobola ate nga bwe bakola ebintu babitunda ku ssente za wansi nnyo ne batuuka n'okuwera ebintu ebiva bweru ng'ate production capacity yaabwe wano tetuuka oba na mutindo ogwo nakubeera nga bamatiza akatale ka wano kwegamba tubirabye byonna ebyo abasuubuzi nga beemulugunya newankubadde nga bingi nnyo naye nabbanja bw'atyo nga yeebuuza nti oba kiri appropriate kisaanidde Ssennyonyi okuvangayo entakera n'abeera nga anenya gavumenti mu kino nakiri nga talina concrete evidence kakati bwe twogera ku kulumba ekitebe kye Makerere Kavule simanyiwo evidence muntu gy'ayinza kwagala opozi okulika ng'ekigambo evidence ate amakulu malala nti obukakafu kubanga ffe tumanyi kitegeeza bukakafu naye kati wabadde ddala kati ebyabadde Makerere Kavule weetaaga okubaawo obukakafu oba ebyabadde ekamooca weetaaga okubaawo obukakafu kubanga ebifaananyi babikubye ne balaga nga bamenye buli kimu emmeeza bazimenye enjiji bazimenye weetaaga ddala obukakafu awo okuleka mpozi nga omuntu aba aliko ekikyamu kakati bw'atyo nga anenya opposition mbu eneegezezzaako okubeera nga enyooma gavumenti byekola naddala nga Nabbanja waali mu parliament Nabbanja bw'abeerawo in her presence mu parliament particularly mbu kati bano bagezaako okubeera nti bagezaako okuyiwa amazzi mu effort oba mu kaweefube wa gavumenti okulaba nti ekola beetuusa obuweereza ku bannayuganda nti bagezaako nnyo okubanga bakikola Nabbanja ng'ayogera kakati bw'atyo munnange Nabbanja yabadde endowooza ye era nga yeemulugunya ku byabaddewo era abantu nga beebuuza ddala yi Nabbanja kiki naye waliwo lawyer Opiyo ono yagambye nti Prime Minister Nabbanja nti parliamentary performance ye tugamba agirabanga national disgrace yeswaza eggwanga lawyer ono era nga human rights activist Nicholas Opiyo bw'atyo munnange alonkinze ate critique Nabbanja byatayagala kumunenyaako tayagala kumukriticizinga era nga munnange inaagikola ku Prime Minister Robinah Nabbanja agamba nti Nabbanja ono engeri gy'akwasaganyaamu parliamentary duties ze ekyo obuvunaanyizibwa mu parliament bw'alina okuba nga atuukiriza oba akwasaganya nga ye Prime Minister agamba nti abikola mu ngeri eri casual ti mu ngeri eri unprofessional kwegamba bw'aba abikola ezo gamba yi ono alinga omukyala nti oba yaggula wali ekibanda mwatundira caayi kakati olwo wagamba bali gwe sijja kuwa caayi sijja kukola bwe ndi kakati ate mwebyo mbyete esowaani yange egwa kasoosi bannange n'eggama ze ziri ezaabongoka nno kakati munnange ku bubaka bwe yataddeko mu mukutu ogwa X Opiyo ye agamba nti Prime Minister Nabbanja nti engeri gyakwasaganyaamu
obuvunaanyizibwa bwe mu parliament kuliko obubuuzo oba kiriko ebibuuzo by'amaanyi kubanga amulaba ng'omuntu ali careless, omuntu atafaayo ateefiirayo akola bw'ati amala gakola era n'agamba nti ono alaakinga seriousness, ono alaga nti tali serious yadde n'akamu. Era agamba nti Nabbanja ebiseera ebisinga obungi ajja mu parliament nga talinaawo mpapula oba documents kwayinza kujja byakulabirako oba kwa referringa nga bw'onoogamba nti alina document kwasoma n'abaako ebintu oba figures ng'ezo oba emyaka oba n'ebirala nti ajja buzibwa bw'atyo atuuka leeti ate nti bw'atuuka okuddamu ebibuuzo nti biba tebiri best ku mazima oba ku bituufu ebiriwo oba nga tabirowoozeza nabirowooza ye amala gaddamu buzzi. Mannange lawyer Opio atugamba nti bwemba mwagala example ennungi ey'omuntu ali kaju ali unbothered, omuntu ali ajja mu uncaring manner nti omukulembeze yenna kwegamba gwe mwizo ga nti ono ye byebyo byabeeramu mumulaba bwe mutyo ku mulimu gwe, agamba nti temutunuulira walala nnyo oba temuba na example ndala nnyo. Example entuufu eya prime minister, nti engeri gy'akwasaganyaamu ebintu mu parliament ajja leeti ajja bw'atyo kati taba serious, tajja na kapapula nakamu oba nti mulabe nti alina document yino gyazze nayo ajja buze kutuusa mukolo kakati. Era bw'atyo n'ayongera okubeera nga akuba ttooki mu neeyisa Nabbanja gye yeeyisa mu parliament. Agamba nti Nabbanja ono ebiseera ebisinga obungi ayogera nga talinaawo structure nti era bw'abaddamu ebintu ng'ejja confrontingamu ebintu tikumpi afaanagana ng'omuntu oba ali mu luyombo ku kyalo eyo village kwaro. Era mulabye ndowooza Ssenyonyi ayogera ku gavumenti kubeera ng'ekwasaganya ebintu ng'etambulira ku mateeka, Nabbanja n'ajja n'amwambalira mu ngeri etali ya kulowooza, etali ya kureasoninga professionally. Era nti n'engeri gy'akozesaamu gestures zonna aggression rather than leadership. Mbu engeri gy'ayogeramu gy'afunyamu facing gy'agira ki olulimi lwakozesa biki, alaga nti ye kugamba alinga eyeetangira oba awolereza obuwolereza no matter what, kuba talina abazze teyeetegese kugamba alufuula nga luyombo okusinziira ku Opio. Agamba nti omukyalo ono olw'okuba ajja teyeetegese kale approach ye mu kuddamu ebibuuzo eragira ddala ekizibu ekinene ennyo obukulembeze wano mu Uganda oba governance, Uganda's governance eragira ddala ekizibu ekinene. Nejjukira nti Nabbanja ono mu kumuwa omulimu gw'obwa prime minister Yoweri Museveni yabumuwa obuvunaanyizibwa okubeera prime minister. Nabbanja yagamba kye yasooka okubuuza mukama we nti naye nze nga simanyi obuvunaanyizibwa bwa prime minister ngenda kikola, nabwo atofaayo bagenda kukuwanga buwe ebyokusoma nti ebintu byogenda ng'okwogera ojja kuba obisoma busome kuki ku lupapula, ojja kuba osoma bisome. Naye kati jjukira nti kati ajja mu parliament nga tebakyabimuwa kati kuba bamanyi kati asobola okwogera yamanyiira just gwe badingisize ngaawo bw'otyo kati era ajja adingisa budingisa bw'atyo nga bwe yeesesasesa mu parliament. Kakati jjukira mu ntandikwa balinamuwa bintu ng'asoma bisome naye ate ebibuuzo jjukira nti lubakkuba ekibuuzo awo kitegeeza nti olina okukola ki, olina okuba kati ate obitegeera ng'olinako ku facts entonotono awo n'omanya kiki ddala ky'ogenda okuddamu.
naye kati jjukira nti kati ate tewabaawo omuntu kubiwandiika mangu awo abimu. Ndowooza n'agamba kangene kikubirewo freestyle. Kikubirewo freestyle. Kati najja akikube freestyle. Kati lawyer Opiyo yagamba nti engeri gy'alabikamu ng'azze okwogera n'engeri gy'addamu ebibuuzo muganda wange agamba nti omukyalo ono olemwa era nga kiraga nti waliwo obuzibu obunene nnyo, a broader problem in Uganda's governance. Ate nga bunene. Kakati agamba nti omukyalo ono bw'atyo ajja olumu n'abeera nga akangabala n'okukangabaza okubeera nga atuuka ku katuuti okugira obulungi ennyo bw'atyo kugamba nga oyinza okugamba oba asinga mu kubiwa bikonde kugamba okumunnyonnyola kiyinza okukubeerera ekizibu muganda wange ng'era omuntu ajja kugamba oyinza omuwa oba afaanaganamu ng'ono agenda okwesimbawo independent eyazirika juzi oba Moses Nsereko oyo kugamba ayinza okuba ng'afaanaganamu ng'omusajja oyo. Kaakati munnange naye Opiyo amaze okubeera ng'atunnyonnyola nabbanja enneeyisaaye mu palamenti ti naawe munnange gy'oli eyo oyinza okuba nga obiraba naye gwe obiraba otya. Kati ate ku sayidi endala Ssennyonyi era tuli mu palamenti n'ayambalira Anita Among ng'amubuuza nti ddala bakyali balamu Ssennyonyi, ng'abuuza Among nga agezaako okubeera nga exposinga secrets za gavumenti ya General Museveni. Mannange Ssennyonyi gye buvuddeko emabega Ssennyonyi era yabadde ayambalagana ne Speaker Anita Among ng'amwolekeza ebibuuzo nga ayagala okumanya abantu ab'ekibiina ekya NUP 10 nga files zaabwe zino tebannaba kubeera nga bazijja mu court martial. Files zaabwe tebannaba kubeera nga bazijja mu court martial. Ssennyonyi ng'alina list era nga ayagala answers mu parliament. Yamusomedde nti Madam Speaker, abantu bano bali ludda wa? Bakyali balamu? Kubanga family zaabwe zikyali mu nnaku ey'amaanyi era zisafaringa ate nga tewali muntu yenna ayogera kituufu. Yamusomedde amannya kuliko Ssekitooleko Yasin, Kavuma Musa, Kalanzi Sharif, Gibsiwa Abdallah, Muwonge Joseph, Abdallah Kintu, Jimmy Galukande, Anguribo Silas, kuliko Mbuga Ratib, Mwase Patrick, Anthony Agaba, era nga bano baakwatibwa ne batwalibwa mu kooti y'amagye court martial era nga munnange fayiro zaabwe n'okutuusa kati bagamba nti zaabuzibwawo teri amanyi gye ziri. Kati legal status yaabwe bwetyo n'ebeera awo nga eri mu limbo. Legal status yaabwe kugamba bali eyo mu kkomera mu nkomyo naye teri amanyi kwe batambulira mu mateeka nti kati bano kwe babajja no babatwalawa. Ensonga zaabwe zituuseewa nedda kubanga case files zaabwe zaabuzibwawo era gwe bw'ozinoonyerezaako tolina kyofuna. Kati Ssennyonyi munnange nga aleese ensonga eyo mu palamenti. Jjukira nti already judicial system wano ey'e Uganda already parliament ebadde erina obunkenke ku debate eno nga kooti ey'amagye bannayuganda tebaagala era bakiraba tesaanyi kubeera ng'ewozesa tesaanyi kubeera ng'ewozesa abantu aba bulijjo. Kakati ekyo nga kikyali mu jjiya ba human rights activists nabo bafunze ekyo nga bagamba nti abantu aba bulijjo tebalina kubeera nga bakwasaganyizibwa mu kkooti z'amagye kubanga kuba kulinnyirira ddembe lyabwe ery'obuntu ate era nga kkooti ezo
tezirina bwerufu. Omulamuzi tumumanyi bulungi General Museveni ye kyasalawo ate yorede yalookingira wali ayagala ntebe ye tayagala muntu agikwatako. Kati ekintu kyonna kyalaba eno nga bano bayinza okugira bati tawa mukisa yadde. Kati ye mulamuzi oli alina bias ku bannayuganda. Omulamuzi oli alina bias ku bannayuganda era yagamba nti abo ngenda kubamalawo, ngenda kubatta. Museveni kennyini yakyogera nga mukiwulira. Kakati teri transparency, teri bwerufu mu kkooti eyo bw'osuubira kubaayo. Kakati Speaker Among yagezezzaako kubeera ng'akontrolinga debate naye nga resistance y'amaanyi era Honorable Ssenyonyi bw'atyo yamutegeezezza Speaker ng'ategeeza Ssenyonyi nti gavumenti egenda kuddamu mu kiseera ekijja mu maaso awo, egenda kubiddamu ku nsonga eyo. Naye Ssenyonyi bw'atyo yabadde tamatidde era yamugambye due time. Kikyotegeeza due time bwe yamugambye nti Speaker yagambye nti the government will respond in due time. Ssenyonyi n'amugamba due time kikyotegeeza Madam Speaker, obulamu bw'abantu buli at stake. Abantu basobola okufiira eyo, eno ensonga yakufuna kuwona. Abamu ku bo famire zaabwe tebamanyi n'abantu baabwe gye bali, oba bakyassa oba baafa. Kakati munnange bo aba opposition bagamba nti okukeereza kino kyonna fayiro z'abantu okubeera nga zijjibwa mu kkooti y'amagye, okubeera nga ziteekebwa mu kkooti zino ez'abantu, kirabika kiyongera okusiga ekifaananyi nti wayinza okubaawo kwegamba abantu okubeera nga babuzibwawo, kwegamba nga kino bakyagala kibe ekito nti abantu babuzibwewo bateekebwe eyo mu makomera nga tebamanyi, tebaliko naako trace yonna oba n'okutwalibwa mu kkooti okubeera nga bawozesebwa. Awo wava n'abantu abamu ne batugamba nti gundi tetumulina ffe, naye ate nga already basooka tukakasa nti bamulina. Kati nga Nabbanja be yakubajje naye ne bakibikkirira ng'agamba tebabalina. Kakati munnange abantu bagezzaako nnyo okukuba omudomo, bagezzaako nnyo okuba kerere noise, era ku mutimbagano ne batuuka n'okubeera bateekako hashtag where are they. Abantu bagezezzaako naye kino kirabika si byabufuzi byokka. Abantu weebali bangi nnyo balinze famire zaabwe, balinze abantu baabwe era baagala ansa ku bantu baabwe nti kino ng'oggyemu ebyobufuzi nti ate abantu bali eno ebyaddala, kuba bali bwe bakirabira layini ya byabufuzi byokka kukuuma ntebe, naye abantu ebyaddala baagala abantu byabwe. Kale newankubadde waliwo pressure nene nnyo, gavumenti ekyasirise busirisi ku nsonga eno. Speaker Among yagambye nti agenda kubeera ng'asikinga clarification ku nsonga eno eri abo b'obuyinza mbu agenda kwebuuza, era kino bo munnange abatunuulizi b'ensonga bagamba nti balabika tebakkiriza nti wanaabaawo ekikolebwa eky'amaanyi, era nga bo bamutegeeza nemugamba nti tetusobola kubeera nga ensonga eno eya injustice tugitunulira butunuulizi. Bannayuganda beetaaga ekituufu. Ssenyonyi bw'atyo nga bamutegeeza bannayuganda beetaaga ekituufu. Madam Speaker, we cannot keep ignoring these injustices. The people of Uganda deserve the truth. Kale kwegamba embeera ye ekyali nzibuzibu, naye Speaker Anita Among ate ku sayidi endala ku nsonga y'etteeso, Speaker Anita Among yagambye abannopo nti back off Teso affairs. Ensonga z'etteeso Anita Among ayagala akugamba kuteekawo mbeera nti kwegamba yalinga mesaya w'etteeso region, ensonga zaayo zonna baazimulekera, yazikwasaganya, yalowoleza abantu b'etteeso, yababuulira ani gwe balina okulonda buli kimu. Naye kakati Speaker Anita Among lwaki yagambye abannopo okubeera nga babackinga off Teso affairs, ensonga z'etteeso baziveemu. Kakati kuno kwabadde kulabula era Anita Among yakwolekeza eri abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform nti obutagezaako kweyingiza mu nsonga za Teso sub-region.
kakati okwogera bino oba okulabula kuno kwaze oluvannyuma lwa President wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga yasazeewo okuleeta abo bonna abaakosebwa olutalo era nga babanja okuva mu region eno ey'Etteeso wali ku kibiina ekya National Unity Platform ku headquarters z'ekibiina ekya National Unity Platform wiiki ewedde. Kati anti Amongo amaze okubeera nga alaba bino byonna, amaze okubeera nga abiraba ate nga ebyo baagala mbu bibiri nga abantu tebabimanyi tebabyogerako. Emyaka gino giri emeka? Emyaka gigenda mu 4. Kati okusinziira kwa Amongo agamba nti ensonga y'abo ababanja abasigala nga babanja oluvannyuma lw'olutalo nti essaawa eno eri mu kukolebwako mbu ofiisi ya Attorney General mbu era mbu kino kiteetaagisa Nuupu ate kubeera nga ebiteekamu ebyobufuzi. Yagambye nti ensonga eno ekwasaganyizibwa relevant authorities era n'agamba tetwagala kubeera nga biteekebwamu ebyobufuzi. Amongo bwatyo bye yagambye. Kati okulabula kwa Amongo bwe kuti nokulaga nti obunkenke bw'amaanyi wakati w'ekibiina ekya NRM okukozesa munnange ne opposition bwetyo enokolayo nti gwe otugamba nti Muteeso biri okay naye ate waliyo abakyabanja era omuntu watuukira okuba nga asobola okuva Etteeso n'ajja wano mu Kampala bamuteeke mu kamera nti kituufu bwe tubanja emyaka giyiseewo mingi okuleka omusiru yekka yasobola okukkiriza nti bagenda kubawa kubanga n'abeeruweero wano okumpi wano Museveni gye yateeka olutalo abantu ne bafa abayitirivu ennyo nabo n'okutuusa kati abatunuulira kyamuli abawaayo 10,000 nga 33 buli lwe tugenda mu campaign ng'ayagala bambale zi t-shirt era bamulonde buli mundu anti nja kubawa nkyabongera ngenda kubawa kasita ngira bwe nti ne bannangirira ngenda kubawa endala taddamu kubakombya naye nabo tebalabuka tebazira nanti obwavu bati bagamba munnange balina enjogera egamba nti nnyama ntono okayana eri mu nkwawa. Kakati munnange ensonga eno eya Teeso sub-region already munnange yaleetedde abantu okubeera nga bayimusa ku bisige era nga Amongo ye yagambye nti ekibiina kya Nuupu kirina okubeera nga kiwa ekitiibwa boundaries mbwawe kiba kibuuse boundaries. Amongo se bw'ayogera n'obuyinza bungi nnyo ku bantu b'Etteeso kugamba alingaga nti abantu b'Etteeso babe mubuuse boundaries Attorney General bikolako tubikolako ebyo taagala kugamba nsonga n'emu kwegamba kubeera nti ekwata ku bantu b'Etteeso yalaga nti ebintu by'Etteeso biri okay era yatutegeeza nti wabba akasente mu Parliament akatwalawa Teeso n'akolamu by'akola. Ate gino Museveni nakikkiriza kubanga twamulaba nga amuwagira era n'agenda n'aggulawo amalwaliro n'aggulawo biki n'aggulawo n'ebirala. Kakati munnange ye agamba nti opposition erina okuba nga respectinga boundaries era ensonga eno eri mu kwasaganyizibwa opposition tezigikwatako. Yagambye nti we want to ensure that the matter is handled in a fair and transparent manner without any political interference. Tetwagala bane byabufuzi ku taking advantage ku nsonga eyo kubanga ensonga eno ekwasaganyizibwa mu mazima na bwenkanya. Kakati abantu ne banako kubeera nga bamubuuza era bamubuuziza ekibuuzo kimu nti gwe nannyini Teeso nti Teeso wo kale kugamba wabaawo ensonga yonna eaffectinga region ng'ey'Etteeso kitegeeza nti ensonga eyo eba national issue tebeera issue ya muntu omu. Kati gwe bw'otandika okuddaawo nako okubuuza nti mu biveeko eby'Etteeso tembiteekamu byabufuzi muganda wange. Kale bwe batyo nga bamugamba nti lwaki ofa ku Teeso yokka lwaki toyogera ne ku bitundu ebirala northern n'ewalala kubanga wabaddeyo ebizibu bifaanagana ng'ebyo n'eruweeru wano weebali bangi nnyo naye Amongo yakutegeeza nti Teeso toyogera ku Teeso be bantu bwe batyo. Sigenda kubeera nga munnange nsukkawo wano empozi yaffe badde mpanvu ennyo naye twagale tuzingezingeko ebibadde mu Parliament kuba akadde olumu kabula munnange akajjana okubeera nga tubiyitaayitamu nga mumanyi nti omuntu ate alina okubeera nga agenda wano nawali okubeera nga anoonyegigulira magala eddiba naye tusinkana ate mu mpozi zaffe nfufu olukwe ziri wano ku Uganda Talage nga bulijjo akuume